Mulungi owomunyo live kyenva nkwaniza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenze nate ku House of Prayer Ministries International ku Kananiland e Makerere Kikoni wano okumpi n'ekibuga Kampala. Eno nno Omusumba Bujjingo gy'asinzidde n'agamba nti abantu okuwaŋŋana ekitiibwa kigambo kikulu nnyo bw'atyo n'atabukira abo abakkira bannaabwe ne babataanula okubavvoola. Amagezi ge gavaamu okumanya nti ono kamuwa ekitiibwa. Omusumba w'ekkanisa e House of Prayer Ministries International Omusumba Bujjingo Munnabuddu asinzidde mu kusaba okw'olwaleero ku Kananiland n'atabukira abo abeefuula abagezi okukira bannaabwe mu makampuni ge babeera bayingidde ne batuuka n'okwegulumiza. Teri kintu kiremesezza mulembe gwaffe ng'obutakkiriza nti abaasooka balina bye baakola. Kitawanya mu kyaki abasumba abato balowooza nti abakadde tebalina mugaso. Either way era vice versa. N'abakadde balowooza nti abato tebalina kye batuuse kona. Sulemaani yaakulaga nti asaba amagezi agatte ku mulimo gwa kitaawe Dawudi. Omusumba Bujjingo atabukidde abayingira amakampuni ne bafuukira be basanzeemu ekizibu olw'okubanga balina abaabwe be baagala okuyingizaawo. Kampuni zisanga obuzibu ndi omu ku balina kampani naye teri kintu kizibu nga kuleeta maneja mupya ayagala agoba abakozi abakadde bonna awandiika abakozi abapya. Kampuni yabaddewo si gw'ogikoze. Jangu n'obwongo obukkiriza nti ogenza okusaba omulimu lwakuba gubadde weeguli guyimiridde. Abawadde amagezi bulijjo bassa ekitiibwa baagale era bawulirize abo abaabasooka okola bye babeera batunuulidde nabo kola kubanga buli muntu yenna abeera ne kyakira ku munne. Mu kaseera ke tulimu batono nnyo abakyakola inventory, batono nnyo abakyavumbula nti olina ky'oleese. Bw'obeera mulamuzi si gw'osoose okulamula, bw'obeera looya si gw'osoose. Tulina okwejjamu mentalite y'ekito. Mentalite y'ekito ebeera erowooza ku buli stage nti gw'osooseeko amagezi gakujjira waakayitawo. Bangi abatuuka ku campus n'alowooza nti yasoose okugenda ku university. It is a big lie. Tokkirizanga sitaani kulimba. Buli kyolimu oliwo abaakisookamu. Sooka obarecognizinge olabe engeri gye baakikolamu gw'okole ekirungi okusinga ku kyabwe ogatteko. Atabukidde abalemereddwa okwekolera ne badda okuyisa amaaso n'okuvuluga ebyabo abaliko we batuuse. Don't move with groups. Move with the brains. Amakanisa abasumba bayimirira ku bituuti ne bavumirira abasumba bannaabwe nga bali mu kkanisa y'emu. N'alaga nti eyatandika obuweereza tanana by'abasumba mutanana byategeera amisinga awutu ebintu bingi nnyo singa y'abasumba singa mwatuuka dde obaluddawa. Mpola mpola kanisa n'etandika okuspliitinga, omu n'akumamu abalala okuyisaamu omulala amaaso n'amulaga nti yalina n'ebibi bingi nnyo ate ye malayika agenda obasumba. Olw'okuba nti si gwe batandika oyo gw'okolokota asigalawo n'ogenda ewalala. Gye wagenda ng'olowooza nti oli malayika n'ekiwayi kye wagenda nakyo ne mwekubirayo kubanga bali musiru. Recognize your leaders. Saamu ekitiibwa abakoze by'otannabakkola by'oyagala okukola ng'olabidde ku bo. Nga twolekera akalulu aka 2021 bannayuganda baweereddwa gaabowa buli kye bakola balowooze nti waliwo enkya ate baleme kussaawo mbeera eyinza okuviirako eggwanga okutabanguka. Bano juzi nabawuliranga baga nti bali mu struggle naye bagivaamu omwomu. Omu yagamba tuli ku bunkenke kati yabuvuddeko wogu. Bwe mbabulira bino abamu nga muga nti Bujjingo mubi ndowooza tayagaliza ebyabufuzi ndowooza
nedda mwe mwennyini mwetegereze temulina mikwano giri genuwini olwaliro gwoli naye nga mukuba eri kati ate ali eri akuba eno enjiri yegenda okutereeza obulamu bwammwe. bannabyabufuzi babakuutidde bakome okukozesa olulimi oluvvoola n'okuyisa olugaayo mwe bavuganya na wabula bawaŋŋana ekitiibwa. Tukirabye nga kibi nnyo mu politics okuvira lyakwero si wamu abantu abanoonya obululu kye basinga okukola kuvumirira babaddewo. Bw'obanga oyagala kujoyininga bizinensi kkiriza ndi si gwagisoose togivumbudde. Bannayuganda balabuddwa kwe bayita bannaabwe nti kubanga bangi amaziga ge bakaaba ku lwaleero embeera gye bayitamu batuusiza ku ekyo mikwano gyabwe be bagibatuusaako. Nakulaga nti mmeka zigenzeeyo nga tetuteewadde 10 miliyoni 9 asobola okuteekayo emitwalo 9 kale banka nyinera nga yebitutteyo ne bamala okumusitampingira n'ayongerako zeero endala nga yaleseewo ne space ekyusa figures naddamu n'akyusa buli kimu n'abikuleetera nga byebbyo. Kati omuvubuka baali bamuteeka eruzira naye ngono yakola loosi naye nga sente bazinoonya tezirabikako bwe ziri. Twafiiriddwa omubaka wa paalamenti Ajjatirwema Wetongola ate nga twafiirwayo n'omubaka omulala abaka ba paalamenti kati abo aba babiri nga tumaze okwebaza Mukama nti ffe baani baleseewo naye tuyimusse emikono tusabire eggwanga Katonda akakkanye embeera okukakkana nga covid tayinza kutta mukungu tasobola kutta munaku. Bikusakidwa Ora Gabriel ku Rasot TV Omunyo.